Ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga newankubadde nga akakiiko kalemererwa okubirabako kubanga tebyali mu buwandiike. Alipoota y'akakiiko ka Parliament ak'ekiseera akabadde kanoonyereza ku ngeri ettaka lino gye lizze litwalibwamu enokoddeyo minisita Namuganza nti aliko ebiragiro bye yawa akakiiko k'eggwanga ak'eby'ettaka aka Uganda Land Commission okugabira abantu ne kampuni ezitali zimu ettaka ng'agamba nti yali yeesigama ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Temporary relief Honorable Namuganza passes of her duties to pave way for investigations by the relevant organs of government. The committee noted that the undue interference by ministers and other government officials in the process leading to re-entry of the Naggulu land portrayed government in bad light and resulted in two financial loss upon the ministers being found of contempt of court and being ordered to pay 50 million, a cost that was borne by government. Akakiiko kalambise nti minisita ono Namuganza yalagira nti ettaka liweebwe Anil Daman, Seven Hills ne Princeton Children's Medical Center wabula ng'ebiragiro ebigambibwa nti bya mukulembeze w'eggwanga bye yawa ku ttaka lino tebyaliyo kubanga tebyali mu buwandiike. Kati alipoota eyagala minisita avunaanibwe ng'omuntu olw'okukozesa obubi w'ofiisi ye. Internal medicine of Virginia is a non-existent and a sham of an investor. As such, the land allocated to them should be recovered and lease terminated. Bano akakiiko kalagidde baliyirirwe obukadde 17 buli omu newankubadde nga babaka abamu okugeza ng'owa Nakawa East Ronald bali mu ezo bagambye nti ntono nnyo zeetaaga okwongerwako. Akakiiko kano mu alipoota yaako kakizudde nti kampuni ezaweebwa ettaka lino okuli Internal Medicine of Virginia, Fanero Ministries, Arab Oil Supplies and Exploration, Masterlinks Uganda Limited tezaalina busobozi yadde okukola omulimu n'ogumu ogwazisabisa ettaka lino okutuukiriza ekigendererwa ekituufu. Kati Parliament eragidde ebyapa byonna ebyafulumizibwa ne biweebwa abantu ne kampuni ezo waggulu bisazibwemu bunnambiro. The committee recommends that payment of ex gratia of Uganda shillings 17.79 million should be expedited to bring the issue of the former tenants to an end. Mu birala ebizuuliddwa akakiiko kakizudde zaweebwa ebyapa ku ttaka lino mu bukyamu nti n'akakiiko k'ettaka kalemererwa okukola omulimu gwako mu butuufu okwetegereza kampuni zino. Existing institutions. This category comprises of the institutions like Naggulu Infant Primary School, KCCA. Ekirala ne yali minisita w'eby'ettaka mu kiseera ekyo nga mu kiseera kino ye kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya nti naye aliko be yattira ku liiso ne batasasula nsimbi ezali zirina okusasulwa eri akakiiko k'eby'ettaka okufuna ettaka e Naggulu. Ebitongole bino kuliko Uganda Heart Institute, National Library, Nakawa Division Headquarters, St. Stephen Church, Ntinda Wholesalers, Virginia Internal Medicine. Era nti bano minisita wandiikira akakiiko ak'eby'ettaka mu ggwanga nga kalagira obutasaba bitongole bino ssente. 4.5 billion of premium and annual ground rent. Internal Medicine of Virginia ended up only paying 300,000 as peppercorn ground rent for 15 acres. Referred to a letter by the Permanent Secretary, Minister of Lands, 25th. Akakiiko kakirambise nti kampuni ya Roko yali yaweebwa ettaka e Naggulu nga gavumenti terina nayo ndagaano yonna wabula ne ligigibwako ate gavumenti newa obuwumbi 15 eri Roko. Parliament eragidde gavumenti ezinunule mu bwangu n'omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi aweebwe okulabulwa okukomya okumala gasasula nsimbi ez'omuwi w'omusolo ku bintu ebifaanana bwe bityo. Having a look at a number of presidential directives, unfortunately, all these letters were ending with passing the responsibility back to the minister or to the responsible officer. Therefore, the presidential directives in themselves are actually not directives. This black angel, we should name and shame them and carry like a honorable Namuganza on the super square for Uganda. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti vulugu yenna awulirwa ku nsonga z'ettaka yeetooloolera ku mukulembeze w'eggwanga olw'ebiragiro by'aba baminisita be bye bataputa mu ngeri ey'ekifuulannenge era ono asabye baleme kulekebwa kulya butaala bakangavulwe ng'amateeka bwe galagira. To my dear sister, the Honourable Minister, you can do yourself justice and jump before you are pushed. You would have sent a very strong message to your prudence
as a servant of the people, and we begin anew. And if a vice president can go to Ruzira for his misconduct, who is a minister just? Who comes here, waves, premium, comes and say he acted on behalf of the president, and he wants to dupe the parliament, and that the president was on the. So, Madam Speaker, the recommendation I want to put in this report, that all those who acted on the presidential directives, which were not right, should be held personally. So kyewuunyiza nnyo omuntu okuvayo n'agamba nti apininge Namuganza nti ye yatunda Naggulu. How? So olabira ddala nti obukiiko bwa parliament kati bukozesebwa abalabe baffe. Omuntu alina enugu ye. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2011 gavumenti yasengula abantu abasoba mu 1,700 abaali bawangaalira ku ttaka lino erya Nakawa Naggulu n'eriwa musigansimbi owa OPEC Prime Properties n'ekigendererwa eky'okuzimba ekibuga eky'omulembe n'amayumba ag'ebbeeyi ensaamusaamu eri abantu bonna abaali babeerawo. Ani Walukatamba ne Yuda Musisi, BBS Telefina, Ageesigika.